Abantu ab'enjawulo omuli abaana abavubuka n'abakadde bebeeye mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa kampuni y'amasannyalaze eya Bujagali Energy Limited ewa Kisii mu munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe. Bano babadde bazze kukeberebwa na kufuna bujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo ezibayimbye endubaale. Batubuulidde nti ebimbe bingi bawangaala nabyo wabula ng'ekyokukola tebakirina olw'obutaba na ssente za bujjanjabi. Ente bwe ziba zinebye nga bawandiika eddagala eddala nga sirina ssente temala gabeererawo nga bwendi bwebaba bampaddeko n'enkozesa. Amalwaliro ga gavumenti bw'ogendayo bakusaba ssente awamu. Kubanga gawo malwaliro ne bwe tugendayo oluusi tebeerayo ddagala. Oluusi bwe libeerayo biba ttono. Bagamba bwe baawulidde obujjanjabi obw'obwereere baagulabyenga mukisa. Bali babegeeyo kumpi wiiki nga bbiri ng'akulira balanga nga bagenda kujjanjaba abalwadde bonna abanaabeera bazze okuleepootinga obulwadde bwabwe era nga bagenda kujjanjabira bwereere. Naye ndaba nga kya mukisa nnyo kitutuuseeko mu kitundu ekyewa Kisii. Munaye Katonda yakikoze kubanga omuntu obuntu tayinza kulowooza n'agamba nti ngende ngaba ebintu byange obwereere wabula Katonda yabafyeko n'agamba bannaye mugende muyambeko abali eri abateeyamba. Yakulira eddwaliro lya Wakisi Health Center 2 Julius Nekesa atubuulidde nti bafuna abalwadde abasoba mu 65 buli lunaku ng'atubuulidde n'endwadde ze basinga okufuna. N'essukaali naye yeeyongedde nnyo. Tunayo abalwadde b'akawuka ka mukenenya nabo bajja ne TB naye mu Wakisi yeeyongedde nnyo. So tunayo n'abaana abalala ba sikosero nabo bali mu community eno. Wabula agamba tebalina busobozi kubajjanjaba. Endwadde z'amaaso zonna ne giraasi ezo zonna nga bwe babadde bazigaba leero tubadde tetubirina. Okwebaza olwasabisi y'amannyo. Amannyo endwadde zonna z'amannyo wano tubadde tetuzikolwako n'ekisingira ddala tetulina na musawo w'amannyo eddwaliro wano. Patricia Liso akulira ebyempuliziganya mu minisitule y'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka ng'ono yaguddewo olusiisira luno alabudde abantu okuba abeegendereza mu nnaku zino enkulu nga bakozesa amasannyalaze galeme kubatuusaako bulabe. N'ekirala okukozesa kamyufu abakamyufu okuteekako amasannyalaze oluusi be bakola si bituufu. Katubadde tusaba mukozesa abantu batuufu abalina layisensi kuva ku era tuna amasannyalaze amatuufu. Ono awanjagidde buli ssekinnoomu okuba mbega wa munne ku masannyalaze ng'alonkoma oyo yenna agezaako okukola ekiyinza okuleetera abalala mu kitundu obuzibu. Tusaba omuntu wa bulijjo naye abeere ng'asikaale. Olaba omuntu ku kikondo nga tomutegedde mubabuuze otuuse wa chairman bakuyitani okola kyawo. So kubanga ffenna tulumizibwa oba tetulina amasannyalaze. Ku bujjanjabi obuweereddwa abantu mu kitundu asiimye abazira kisa bano bw'atyo n'abawanjagira obutassa mukono kuba obwetaavu mu bantu bukyali bungi. Initiative nga zino zeeyongereyo kubanga abantu batulaze medical camp bagyetaaga, medical services bagyetaaga era twongera okusaba Bujagali Power yeeyongera okugaba scholarships ezo kubanga zituyamba nnyo. Akulira essundiro lya Bujagali Energy Limited Aleista Makdoga agamba basazeewo okuwaayo obujjanjabi eri ekitundu ng'omu ku kaweefube w'okubaddiza. Why do we do this? It's part of being a good corporate citizen. It's part of maintaining our social license to operate here. And we want to give back something to our community, to our host communities. We've been welcomed here. We're well supported. And it's a two-way street. I think that only can work if we are providing something for the community as well. Abantu abali mu 3,000 be basuubirwa okuganyulwa mu lusiisira luno.